bawe empapula ayagala okufuuka president wa umma. Tugenda kwogerako katono nnyo ku nsonga eyo, and of course n'ebirala nga bwe bifealinze generally. Mukama nayamba yatuteekamu ssente, Mukama nayamba yatuteekamu ssente, era mu mbeera eyo nja kukubiriza buli ali ku show agende afune Mukama nayamba mu dduuka lyonna akokunywa kano ka 10 lwokka, naye nga twabagamba gwe omusajja bw'okanywa kayina engeri kagugula emisuwa gyo. We are going in for a weekend. We are going to take some drinks, especially hard drinks nga alcohol. So bw'oba onaanywa omwenge ogwo muganda wange, kana akantu kakujjanjaba hangover. When you drink it the next day, it relieves you of hangover. Ate n'oboba okanywedde nga as you interchange, bw'onywa bia bw'okanywako, bia takuyisa bubi, so kanywe nnyo. Ate n'abakyala, kakulu. Then GoTV nayo y'amaanyi. Munoonye GoTV, tugenda mu weekend, a weekend of sports. Emipiira mingi nnyo egigenda okugenda mu maaso n'okubaayo. Ekyessanyu GoTV kye yatuwa nti emipiira katusobola ogiraba kyeri at a very cheap price. Upgrade your GoTV gwe alina GoTV to Go Max, GoTV Max ku 3,400 zokka ofune bintu bingi nnyo. So upgrade yourself to GoTV Max. Gwe atalina GoTV bw'oba oyagala decoder, aerial n'oku installation bigenda bya 60,400. So grab yourself a GoTV. Life won't stay the same. Okay, ndine timu yange nga bulijjo. Ndine Dr. Kwefulukuta is going to be joining me in a very short set. Naye right about now ndine Kaye. Nsanyusa okulaba muganda wange Kaye. Amina. Amanya gange nze Kaye Wisdom mutawano w'omulaalo badde nsoma wano. Nenda bawana abawandiika nti where is my husband future? Kaye Wisdom. Abantu bannange wendi amanya gange nze Kaye Wisdom mutawano w'omulaalo omu bw'ati abalala bali ku byabwe. Kyogera nti abalala bali ku byabwe kubanga waliwo abantu abalimbye President Museveni ebitaliiyo ne bamutomeza. Kati abalala bali ku byabwe tunumira bajjajja bange mwenna, ntumira abaana b'ekazaawo mwenna abali ku Good Life Saloon, abaana abali ku Gaza Republic awo Mbwayisawe Kawempe, n'abaana awo ne Mawokotaawo. N'abali ku Facebook page abakulaba. Bannanga bali ku Facebook page abali e Bulaaya mwenna bagira Kaye Wisdom big up to zo wano kususula ensonga buli Friday. There you go, there you go. Now, as I usher in Dr. Kwefu, briefly, waliwo emboozi ekutomo babiro weekend Muhanji ategeka show ku Serena. Bw'ategeka show omukulu esheno bagirinyamu police naye yimiriramu neyimiriza performances naye ebivulu byo like the dinner bagikiriza ebeewo. The people gazetting to eat dinner was okay until the artist began performing. So we want to know what is wrong with what is the kizibu kye kiri ku muyimbi okuperformingira abayimbi. Is it deliberate okusiba industry eno obutata abayimbi? Isn't there a protocol honestly we tutuuse tubeeke engeri gye tusobola okuteekawo industry abaana bano batandika okukola ku ssente? Misa kyatugambye amabanja gatta abaana naye wennyini waali ebbaala balitwala almost amabanja mangi. The only business they do is they have is gundi ye music. Kansoka nfune report ya Luke OSG lwaki bayimiriza ekivulu kya Muhanji especially we kalinga nga Kwefu wajja then yavuddeyo yavaayo n'awandikira poliisi wano mu Kampala n'emiriraano nga bw'alina enteekateeka ez'okuba nti nno ategeka dina ku Serena. Kyetwakkiriza kuba already amawoteeri gaali gakola, so omuntu okumiitinga munne ne balya ku mmere si ekintu ekimenya amateeka. Naye bwe twayingiriddewo ne tusobola okugaana ekintu kino okweyongera mu maaso bw'okuba nti ate mwabaddemu ingredients endala ng'okuyita abayimbi okuba nti no bayimba nga okuyita abacomedians okuba nti no bakola comedy. Kyataatutegeezaako ffe twali tumanyi kyakulya mmere, so yeyo embeera ate kyekyali ne mubuwandiike. So kyovolaba twasazeewo okuba nti no tuyimiriza emikolo egyo okuba nti no gyeyongera mu maaso, naye okulyako kwasigadde kugenda mu maaso n'enteekateeka ez'okuyimba oba okuleeta bacomedians abasanyusa zo twaziwakanyiza. Tewali gwe twakutte wabula okubategeeza nti nno bye beeyamye mu kiwandiiko kye baatuwadde babadde tebagenda bituukiriza. Ku balala abagambye okuba nti no baategese ebivulu
mu maka gaabwe twagala obategeeza nti poliisi okuvaayo n'ekola ebikwekweto oba okuyimiriza omuntu yenna ali mu kumenya ebiragiro ebya Ministry of Health tusinziira ku kutegeezebwa okuva eri abantu. Alex Muhangi twadde tukimanyi naye ekyatuteddwe kiyimiriza kyekyokuba nti no kyadde kisusse ate ku kye yatutegeeza. So obutamanya kyagenze mu maaso mu maka ga Shiba kiba kitegeeza nti abantu mu kitundu ekyo tebatutegeezezzaako. Ate bwe baba nga waliwo n'obulagajjavu obwakoleddwa abaserikale baffe nga babadde basobola okuba nti no bamanya ne batamanya, ekyo nakyo tujja kuba tukigoberera tulabe ki kye tuyinza okukolera abaserikale bano bwe kinaaba kizuuse nti baakitegeddeko ate ne baako kye bakola. Naye nga waliwo ebikwekweto ebyenjawulo ebyakoleddwa olunaku olweggulo era mu divisioni zaffe ezisinga nga mu Kireka waliwo amabaala mangi agabadde gakola era ng'ebikwekweto bino byaviiriddemu abantu abasukka mu 50 saidi z'Nateete era waliwo amabaala. Okay, there you go. Ye emboozi no kwe tugenda okusinziira tugenda kwogerako. Honestly, this is a business that has been stalled mu luzungu for kuva ndoze omwaka kati guweze. Dr. Kwefu, nsanyusa okulaba. Batulaba ku roundabout, mwebale kutulaba. Mawulire ago ga nnaku. Mawulire ga nnaku naye mwebale kutulaba. Tuzenze Dr. Kwefu Lukuta kuva ku 89.2 CBS FM Emanduso. Kale katusabe bye tugenda okwogera bibagatteko. Okay. Awo tuba tutandikira Dr. Kwefu introduction sigenda jiddamu ogiwulidde. Event yagenze maaso n'ebeerawo ku Serena. And I'm using categorically ekivulu kino because at least kyo abantu bakitegeddeko. Naye omanyi essaawa zino bw'ogenda mu byafaayo by'entalo waliwo entalo zino ze musobola okwesanga ne kaye ne mwekuba ebikonde olwo mwesanga mwekuba ebikonde ezo amawanga ogamanyi be mundu neseka first ne second world war. Kati waliwo silent wars. Essaawa zino North Korea ne South Korea they are at war. At war tebekuba mundu naye mu mitima gyabwe they are at war ne bwoso agamba current entalo ezigenda maaso they are at war. Kakati byonna tujja kwerimba kusibu oba wazze jjo mu Uganda onotusonyiwa naye omuntu abadde mu Uganda for at least for the last 3 years you know that there is a war going on between bakama baffe abatutwala ne music industry. Really? Yeah. Nti kyafuse kizibu nnyo okulya mu talent yo. Tutegeeragana why afena tumanyi genesis eya buli kimu. Mu ngenaku z'omwezi ali 13 August omwaka gwa 2022 Bungereza bakiriza concert zigende mu maaso socially nga bagoberedde amateeka SOPs bagagoberedde ne mawanga amalala concert zino zigenda mu maaso. Tutegeeragana ekiriwo se tusagala kubeera ku TV kuwaganyaza abantu kugamba nti bamenya amateeka naye eri nabo balina amateeka ge bagoberera balina social distancing balina era bonoddayo n'okebera show yaliwo nga 13 lwali lwakubiri bajja kulaga engeri gye baali bategeseemu ebintu byabwe ng'emmeeza zeewadde amabanga nga abantu bali mu masiki. Show ya Muhangi to make ekintu ekiconfusing minister oyo Evelyn Anite yabaddeyo Evelyn Anite kyogamba Anite tayagala bulamu bwe ne kasa yatuuse nalabanga abantu buli kimu kiri bulungi nateekako masiki ye abantu distance bw'otunuulira ebifaananyi emmeeza zabadde zeewadde distance bulungi nnyo. Tutegeeragana ensonga lwaki ekivulu kiba kiyimirizibwa kyannemye okutegeera mukama waffe watugambye nti omusajja yajja n'abagamba bategese dina ng'ategese ye Muhangi takuba mataffaali Muhangi aina comedy store. That's not a secret. It's a public information. Tutegeeragana so bw'otunulira byonna embeera actually ensonga lwaki omuntu ajja kwebuza lwaki tebaakoze arrest yonna nga bwe kitera okubeera amabaala ge bakyambuwa. Waliwo amabaala agamenya amateeka go yegali bamenya amateeka ne bayingira ne bagulira abantu ne bayingira ne banywa nga tebataddewo social distance abantu tebalina masks abo tubawagira bwe babasanga babakyambuwe. Tutegeeragana kuba bajja tambuza obulwadde ne bw'otunuulira setting nga bwe yabadde serious saalabyewo nsonga yonna eremesa teri omuyimbi abayimbi balina ekintu kye baali bakola oli before covid ng'omuyimbi ajja n'ayimba
najja naye kasuka mu bantu najja namufuwafuwa naye mu mbeera eyo tekyabaddewo tutegeeragana so nsaba bakaba baffe abaana bali mu entertainment industry era kyensaba kyekinjagaza ennyo mu buli sector wabeereko ku boodi etuula kubeereko omuntu nga ekyo kye bateeseza akimanyi olwaleero management ya BBS esobola okuba bakama baffe babeera bize Engineer Sembajje COO ne bakama baffe batutwala waggulu eri mu Bwakabaka basobola otuula eyo ne bateeseza round about bo okusinziira mu corporate perception yaabwe okitegeera kati ne batandika okwewa amagezi kakati bagenda okujja eno wansi nga ekifaananyi tekisoboka nga bagamba tu implement balipoota bakugamba tetusobola ekyo kikola naawe ali ku TV gwenna kyobola balina okuyitayo nti mu tiimu ekola round about tusaba beyajja abakiikirire atuwulirize ye atunnyonnyole ki ekiri ku ground tutegeeraga neera n'abayimbi kiddayo gye muli okwekkiriranya zino zezizasiza okwekkiriranya kyeki nti gatugenda mu break baagaana okuvaayo ng'eddoboozi limu babeeko ekintu kye boogera olwaleero bano boogera kirala olwaleero ogenda okulira waliwo abavuzi kwegamba okugjayo eddoboozi eryamba bali bategeera obwetaavu bw'okubaggula naye ogenda okulira waliwo abamu bagamba affe kasita tufunayo ku kasente eno kati ogenda okumaliza nga bali mu struggle y'okukomyawo performances nga basigadde nga batono kale kasooka tukolemu ku ssente katono nnyo church baziggula with the system churches are operating with the way what sector how are we do can't we borrow those ideas and start up these shows katsoka twetolemu tukole ku ssente small time tukyali ku round about round talk